Bush and Mrs. Laura Bush. LEERO BYAFAAYO BWEBWALI webutinga ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omusanvu omwaka ogwa 1996 omukulembeze wa America owanamu abasatu George Bush yazaalibwa mu kitundu ky'e New Haven mu Connecticut wabula ng'ono yakulira Midland ne Houston mu ssaza ly'e Texas. Yafuna digiri esooka mu Yale University mu mwaka ogwa 1968 yaweerezaako ng'omuvuzi w'ennyonyi ennwanyi mu kitongole ky'ennyonyi kino eky'essaza ly'e Texas. Alina digiri ya masters mu kuddukanya business okuva mu Harvard mwagwa 1975 ng'era eno gye yava n'ayolekera Midland gye yatandikira bizinensi eyiye mu by'amasannyalaze n'ebirala. George Bush ye mukulembeze wa America owanamu abasatu ng'alayizibwa okutwala obukulembeze bw'eggwanga eno ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa Gatonnya omwaka ogwa 2021 yalondebwa mu kisanja ekyokubiri ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa Novemba omwaka ogwa 2040 ng'era bw'atyo n'alayizibwa ku kisanja ekyokubiri ng'ennaku z'omwezi 2 Gatonnya omwaka ogwa 2005. Ng'atanaba kuwangula bwa pulezidenti ono yaweerezaako nga gavana e Texas owanamu omukaaga okumala emyaka 6 gye yakolera erinnya nga gavana ate akulembeza byabufuzi mu nkola ye ey'emirimu ng'ono yakolagana ne banna-DP kw'ossa ne banna-Republican mu buweereza bwe eri abantu ku nsonga ezaali zibanyiga awamu. Yafuuka gavana eyasooka mu byafaayo by'e Texas okuweebwa ebisanja 4 eby'omuddiringana. Enteekateeka ya Bush eyasooka yali yakakasa nti Abamerika bongera ku nkulaakulana yaabwe mu bugagga obw'ensibo kw'ossa n'okusitula ebyokwerinda bya Amerika okutuuka ku ddaali lyegombesa buli eggwanga wansi w'enjuba. Yawagirwa nnyo enkola y'okutuusa enkulaakulana ng'esibuka ku byalo awamu n'abantu okukolera ku musingi gwa bulungi bwansi okusobola okukola ku nsonga ezo ezibasoomooza. Ku makya g'olunaku olwa 11 omwezi ogw'omwenda omwaka ogwa 2001 abatujju abaali badumirwa Osama bin Laden bakuba Amerika ewaluma ne basaanya World Trade Center Twin Towers e New York omwafiira abantu bangi ennyo nga n'okutuusa leero bwe bulumbaganyi bw'abayekera obukyasinze mu Amerika nga buno bwakolebwa nga ye mukulembeze wa Amerika. Has been moved to defend a great nation. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. These acts shatter steel, but they cannot dent the steel of American resolve. Mu kwanukula obulumbaganyi buno yanjula enteekateeka y'olutalo ku buyeekera lwe yayitawo nterera ng'ono yakola obulumbaganyi obw'enjawulo ku buli gwe yasuubira okuba n'omukono nga muno mwe mwagendera ne Saddam Hussein eyali omukulembeze wa Iraq gwe yalumiriza okuba ng'avujjirira ab'akabinja ka Al-Qaeda. You are with us or you are with the terrorists. President Bush mufumba eri mukyala we Laura Welsh Bush eyali omusomesa ate addukanya etterekero ly'ebitabo nga bano balina abaana babiri abalongo okuli Barbara ne Jenna. Bush yalondebwa okulembera Amerika mu kalulu akaawakanyizibwa ennyo mwe yavuganyiza ne Al Gore eyali omumyuka wa president ng'era obuwanguzi bwamala kunywezebwa kkooti ensukkulumu ey'Amerika. Leero mu byafaayo amazaalibwa ga George Bush omukulembeze wa Amerika owanamu abasatu.